agenda twala Amagye Gaza gakuuma emirembe. Amagye gatwala galimu ebintu bingi nnyo byengenda obanyonyola. Ekisookera ddala, ffe tuli baddugavu abava mu Uganda. Ensonga za Middle East tezina tukuuze tukwatirako. Balina tekinologi n'amagye agali advanced ku gaffe n'ensi endala. N'ekyo ekimutwalayo anoonya kuba nti kati ayagala sympathy na legitimacy olw'okuba nti ayagala kwekwata ku Israel, olw'okuba nti America amugoba kati atamanyi nti America mukwano gwa Israel. Ye kyayagala legitimacy. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, ono omwami anoonya butya bw'agenda kusindika magye gayagala okwejjako, nga singa kikera kubaga nti bakubye ekikompola mu zone olwo bannayuganda bonna ne baggwawo. Teri agenda kaana kuba baba batiddeyo. Yaba akola already afunye legitimacy ng'akozesa mmwe babasse, talina kyafiddwa kuba yabadde agala bajjawo mu nkola eyo. Ng'adde babatire Somalia, South Sudan ne Congo. Bwekityo process esooka gwe mutendera ogusooka. Omutendera ogwokubiri ayagala nsimbi. Ensimbi agenda zijjawa. Yeyagala okuliyetinga kubanga Africa yalina kye tuyita Africa yalina African Union nga balina n'eggye erya African Union. Ng'oggyeko ebitundu ebimu bya Africa ebyali bikuliyetinze amagye gaazo nga Ekomogo, ECOWAS, aga East Africa gaagaana. Kati Museveni ayagala yakuliyetinge empire yiye nga akuliyetinze amagye nga gasobola okutwalibwa ku mission ez'enjawulo. Kyovula nti America bano bamugambye ve Somalia nga tebamwagalayo, bamugamba ve Sudan tebamwagalayo, bamugamba ve Congo tebamwagalayo. Kati ladies and gentlemen, bannayuganda mwenna, omuntu agamba nti agenda atwala amagye gakuuma emirembe nga mu Uganda amagye gali ku likodi okutta n'okuwamba abantu. Amagye agali anilule, amagye agali indiscipline, amagye agalina emisayi gy'abantu bannansi gye gava osobola okugatwala Gaza. UPDF is among the indisciplined forces because they are not protecting the sovereignty of Uganda, they are protecting Museveni's agenda. That's why they have been participating in killing, kidnapping innocent Ugandans during the presidential elections. So there is no way how you can say that you are going to deploy UPDF in Gaza to keep peace. No, it's not accepted because UPDF is among the indisciplined army. Records are there. The reason as to why America told them to remove their forces in Somalia, reasons are known, as well in South Sudan, as well in Congo. The reasons are known. So how dare you say that you are going to deploy UPDF in Gaza? For what mission? Mwekenye mukimenti amagye gammwe mugwe biragiro by'okutta abantu. Kati awo nvuddewo omuntu yali yagadde okubuuza ensi yonna eyina ekitongole kye bayita United Nations Security Council. Ensi yonna eyina ekitongole kye bayita NATO. Siwe guli nti ye ne Africa eyina African Union. Siwe kiri nti ye gwe teweebuuza lwaki Museveni yazze mu parliament n'agamba nti agisaba etwala amagye. Njira kubuza mmeba parliament ne speaker parliament Thomas Tayewa baba waddeko ebbaluwa eraga okusaba kw'ensi ezo nti Museveni bamusabye atwala amagye Gaza.